tukoze omukolo guno tukwasiza Bishop waffe emmotoka kwe baasazaamu era abakrisitaayo b'e Luweero basonze emmotoka eno. Emmotoka etumazeeko $7,000,000. Emmotoka eno gye mutuwadde tugenda kuweereza era basabira nnyabo ku bintu byatutuukako singa ffe twali tetwalokoka twandibadde nga twaggwamu amaanyi. Obulabirizi buno tubwagala nze bundi ku mutima kubanga singa tekyali ekyo singa birala nnyo naye obulabirizi bundi ku mutima kubanga ate waliwo byenkoledde bwo olw'okububeezaawo kati mpulira obulumi bunene nnyo njagala sagala kubeera nga butabukatabuka twagala okubeera nga tuli wamu nga ekkanisa teyuuga era nga teyabuluka oyo ayagala okwabuza ekkanisa ate yabeera omulabe olwego tukolere wamu tusobole okuba nga tuzimba Luweero yaffe kubanga gweta Luweero ono mukulu nnyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.